This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Sonkobe pirabire mukanga lwaluna kukocha kabaya lwagenda n'okuvumbuliya mu manipola kwi Ku Supremacy Lounge nakulabye ngambye nakusomesa biri musamba agasinkobe pirabire mukanga gwerekidwa kukocha chimboa asidiki vocals kucha Kevin abani kocha sengeje sinatume senga muwamya senga munyweza senga marus okuyingira emitwalo 5 emeza ya miliyoni 2 mujja tuwulire ebigambo byotawulirangako gatebisabikidwa bulungi gabiteereddwa mu sente koja kabaya haba clinic Agri Motors Supremacy Lounge Success Motors senga munyweza mukisa property consultants Kimbo Harbor Products mujja tubugiriza ebyobuwangwa byaffe ebyomukisenge nga bisabikidwa bulungi oveewo ng'oyize ng'era ali kafulo Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musajja atuumye Strong Woman Live ofeyira emitwalo 10 yebye emitwalo 15 ku gate alebadde emitwalo 10 ate meza ya miliyoni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku George Color Solutions paka last makindye ne ku Serena Hotel wanyene Saturday nga 22 Bredo Hotel mukono ate ku Sunday nga 23 Madia Flame Masaka wonna omutwalo gumu VIP emitwalo 2 Irene Namatovu yasinga mu kyabaita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egate ngoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala lwagidwa KCB Bank Newman's bakola obumpwati Victoria University Uniform Pepsi Mount Caleb International School Bwalula Geneva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV Ale ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda namuza kujere kutoka ntoko nimbuzi nekuno ala bora babaddi abakyala wale somoyo manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo banagambye ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Leta kasimula kali ono musajja muyonjo mwerakwate mukimanyi goloza lwaki olinda nze nkole ki mbeere nga nkakuleetera nawe kanoze nako buno bubwo sawa 24 gwe wazze batambula ne bupipes sikivangako nkiriko kasuku okwerabirira kikulu nnyo isaako mu nnyindo olaba lindako katini kamale olwoya lw'omu nnyindo ina sabietu kaze buno bubeera busibisi agamba ng'olwoya lw'omu nnyindo olwekuula wekka olwoya lw'omu nnyindo ndwesalira nakoze nno saluuni y'ebinkwawa munajja ng'osala ki kati nga ggwe omunene tokyetuuka gwe pazo togeza nonja Samira ya Samira emisana yangu saluni y'ebinkwawa weeri ne bulijjo nno tugirinda twetagayo saluni mubera n'owanika booti ne bakushevinga ate bakazi be basala saluni y'ebinkwawa mukazi oyo yali akuyiseeko akusale buze ebusijja biddamu wano banna Mwami Yasini kyekiriwo sijja biddamu ebibuzo kabikangule kugwera kyotamanyi kyoka mukazi wa takugambangako musale sijja kiddamu nakyekyo naye kati kasukuteebereza nze mama Faridi musala
bulungi nnyo kwata naate nze bwe yaŋŋamba okunsala ensonyi kate ziizi bagamba abafumbo balina ebyo banaaba bonna yaŋŋamba wanika nemanika ennyonyongeze ne zikwata amanyuma ku manyuma woofiira abakazi bazira kasuku kati nagenza okulanga abasajja abasinga tebaagala ate bakazi baabwe kukola ki kubasala binkwawa na kubalongoosa saluni n'engikola era eri munyonyo wansi emitwalo 2 tukuweerako nekapakegi ka pawuda oli wamala omusala wange oba oyagala tukutereka akaniimu 2 kitundu oba oyagala tukisikulambinga nekisikulambinga tukusala ne tukusikulambinga fakasuku tolina okusubwa saaluuni eri sijja kujja kikwawa binesa saaluuni kiri emunyonyi buli musajja bantu naye omanyi okubanga bakulongoosa nga bakusala ebinkwawa n'okulongoosa wonna abaana bakubabulanga abababula ensumaaki ne bakusala eno wansi nabulagala yonna wasuza otya pazo wasuza otya obulamu bugamba butya bitambula nakoze BBL ya Semanengene tondaba mu kanzu oli mu kanzu nakoze BBL naye banga nti so babikola nakoze BBL mwana nakwatamu kati ngwa size ye nene yonna oyagala yaki kaketebeza ng'omusajja kasuku ng'olina obusigo obwa Farid obusigo obwa Fene gwe wakoze nayo n'ensigo Semanengene negejja eringa omutwe gwo eringa paapaali naye bagamba abakazi nakuzo tebakyayagala ebyo bintu babyagala nnyo n'akyulira mu kisambi nga kimuzitoyeredde kiringa akasawo ka siminti tugenda kukoma wano olunaku olwaleero twagala okubeebaza okubeera nga mulabye sheeno katuyiseeko basipota 2 Nile Agro Processing balina Nile Wheat Flour Nile Bus Soap ne Nile Cooking Oil wawo ne Modern Wheat Flour Modern Cooking Oil ne Modern Bus Soap yes okwo tujja okugatta baganda baffe anyala kuyisaawo ba brother naye mention yaabwe ejjira mu bino ebintu bye tulimu Brothers of Christian Instruction aba celebrating emyaka 10 banoonya billioni 6 bazimbe retirement home nga 5 September tugenda okuba nga tujaguza ate ndowooza tujja okubeera nga twanjula n'okwanjula ekinakikuŋŋaanyiddwa ne fundraising yennyini mu actuality ejja kubeera awo enamba oba account yeyo gyolaba ku screen yawo obadde otandikidde mwana obadde okutta akaliro nange okusanga akagundi ng'olese ka benzi nze nyinza okaluba engalo pazo gwe okaluba engalo tekisoboka nze toyoleza mukazi w'ompale mwamwoza empale z'abakazi oli musiru ogenda gonda otya engalo tomanyi mbu buli lwoyoza obuwale bwa mukazi w'obugalo bugona ne bwe basofutuulira obwange kino kyonna kirungo kyakwoza mpale za mukazi ebigalo bikaluba n'okuginaabisa tolaba nga ngulowinze skin mutyaba ngulowinze skin era nakigambye ejja abantu bw'oba oyagala okukola olususu nabisa empale ya mukazi naye gwe mwana oli munnamasaka owaddalaolakokoze gwe kasuku ate nakisumuluzo kya bezi wakubulwa wanywa amazzi muno mulimu Toyota lwe watwala e London ojjukira lwe nakuvaako nagenda e London nemanya kati Toyota njibikira enfuuba omwana n'alowooza ogenda osimbula Mercedes omwana olundaba ng'alaba ate wali munda era nakyusa intiya nagenda ne bagikola detail eyakabezi yadde bezi sinagyetuusaako kanjivugire mu birooto so olunaku olwaleero tuline liru pazo lunabe oli otya kuku gyendi nakulaba mu mawulire nali Germany nenkola ne challenge ya tune yaffe otambudde wakola challenge kasuku oli musajja wange lwakuba olinamu enkwe
ate zitya naye ate munaye wangamba kuba tolinako tosobola kumalako ekyo gwe wakinjigiriza nonga akasuku enkwe zeziwangaza era nze ninga Suuna Beni Suuna Beni tebamuwerekera ku kisaawe ekya Nnyonyi tomanya ne bwatuuka omwekangira mu Nnyonyi ati nange namukubiranga mubuuza Suuna oliwa Suuna Beni bw'aba ali omwekangira ku mutto ng'atudde ate nno kyogereko ne mukuveeranda twalinda Suuna omanyi nti Suuna namulati tuli wano tuyingira Nnyonyi ne mubuuza Suuna obedda muliwa wamulaba engeri gye yatuuka so wali London bambi nali Germany nali e London ne nvayo ne ngende Germany naye ng'otambudde nnyo amawanga busi bubiri bwokka otabadde busi bubiri bwokka naye nali eyo nga nkulaba ng'okutta eggaga omugaayagaaya ebiseera ebyo ng'omuntu olutandika nze oluyimba ndowooza saalutegera nga mubaka omukwatira mu bba butereevu then kukwatirawo tolina kukwata mu kintu kye tuteeseteese kyonna naye oluyimba lwo vaasi yatandika ng'etaanyume naye ate ssebo ye yasinga onnyuma mu luyimba kyekyo nfumita buyiso fumita buki buyiso era ze Kasuku ebintu byange bitambulira ku bisenge kyova olaba Kasuku nze muyimbi kati asinga okuwagalwa abakyala ntereezezza ebisenge eno project nagitandika mmwe temumanyi kyali kigendererwa ki I'm the one of the most loved artist by women in the entire country watandika na nkudi abakazi nemba zambisenga buli mukazi n'ateerako omwami w'eki enkudi nendeeta ekisododo era owulira mwentambulira naye abakyala bayimba ekisododo negwe bayidwe kyogereko abakazi beeyongedde okwagala pazo abakazi banjagala nnyo kati teebereza mukazi bw'aba ayagala ki agayogera ki kisododo era gamba taata namukasa tugende tuzina amazina gaki g'ekisododo otegeererawo era Kasuku ng'eggwanga sirikoledde obeera olikoledde nenzaako ekibuusuli ebitundu by'abakyala byonna mbiwaanye teri muntu mu Uganda asinze kuwaana bakazi ngazi enkudi ekisododo ekibuusuli kyeki tukagamba kuyako kategeddeku tubeetu akatambulako eddakiika zino ziringa 8 sho ndowooza ekome wano nedda tegenda koma olw'ensonga ekibuusuli ky'obadde ombuuza naye nkugamba nti kitegeeza okuva ku kiwatu ky'omukyala wansi nga bwe yeewunda oba mu ngeri ennyangu n'okiyita ekibbo okusabika kubano oli baali baga nti owemula kati okisabika era kati jjo Anko Nnyombi Tembo yawulidde oluyimba lw'olulagala naagaayiya kati oyimbira ddala era yagambye n'okugula tikiti za University waliwo ne pasita jjo gwe nasanze nanga lwakweggalira mu bisenge naye ennyimba zo zitunyumira zituwuliriza wa Mukama weebale so kuko ennyimba ziyimbidde abantu kati oluyimba lwa Nfumita Buyiso ate lwo nagendera ddala mu bisenge by'abakyala nga bw'onaakomawo Kasuku temumanyi romansingi kisingi alyagi Nfumita Buyiso gw'omanyi okubanga oli ne mukyalawo ku kitanda ku ppiro omukazi n'agamba taata namukasa Nfumita Buyiso ng'omweso bwonjesaayesa awo wonna nkuta oluyimba lwa Walukaga Nambole akasaawe baakasaaye konna obudde obutotololo kadaga ng'omweso bw'okola ki bw'obojjerera ng'enkoko ebojjabojja otunyeebwa walebeka enkoko ebojja kagamba saagala kiganda ng'omweso bw'okola ki bwonjesaayesa kati Kasuku mmwe temumanyi kwesa ng'omukeeka bw'okola ki bw'onsonaasona okusonaasona kwe kuliwa tokimanyi Kasuku emyaka gye maze nawe tomanyi kusonaasona mukyala omukeeka oli mulalu kyovola buli kadde njagala nnyo nkuteeke mu lesoni nkugambye Nfumita Buyiso nfumita ng'omweso bwonjesa bweso bwokkirirako ekawolongojjo bw'ogendako ebbamunaanika bw'ogendako embulakati bw'ojja emawokota otegeera ng'omukeeka bw'onsonaasonasona kyebayita omugoye okusattirira Bebekulu kyeyayimba malemba sakate mbaleke mu kkubiro okusattirira temumanyi kusattirira mulaavu muduma budumi ng'omweso kyovula abasajja batono nnyo kyovula ajja omukazi yampa ekintu naawe bukyangambawo mbadde simalangako
yali awulira kiwulire namutuusa ku ntiko n'asanyalala ani mama Farid kyali mukazi Munyarwanda bana erindako kweyanziza nnyo amuyita Kayitesi tuddeyo wali ku luyimba ate wulira nkubuulira ebintu oyige mu reality kubanga wano bwe tujja wano ekyenjawulo ze buli lwensinkana nawe kusomesa ekintu ky'oba olina okukola ki okutegeera ate ekiyamba abantu abalala okitegeera omukazi yandeeta enesimu iPhone kino kirabo kyakuluma iPhone 17 Pro Max namutuusa ku ntiko n'asanyalala nagamba ati my age of 46 years have been not ending buno buwanguzi tubutuuseeko ffe now my God I can't believe it yes we go to a mall and I buy you an iPhone there and there and he bring it nanteerako n'akasawo wali omazisizaako omukazi n'asanyalala phone cover ate nnungi ssebo ekyalina na glass yiyo ene simu gy'olaba ne bwe mba neegase na mukazi tosobola kushiyalingirako pono nkulage ono mukazi omumanyi ono memba wa parliament nze buli mukazi gwe neebaka naye mu recordinga nsigaza byafaayo ndibiwa abaana omulabye omulabye honorable minister nkulage yani omulala nkulage yali Miss Uganda simanyi ompita wa rais Miss Uganda mwaka ki sogera mwaka akaponero omulaba bwansibye empiyo yankomba nekuvugere nemumatu kati njagala kulaga omumbejja w'obwakabaka ate nga bw'amaanyi yajjira mu lubugu kuliko n'ebibba omulabi ono yampaya ono omukazi yajjayo obuwangwa buno omulabu wano twali mu sekise omulabu ataddewo embugo nzaka gwe kazungu ojja kudda ataddewo embugo n'obubbu twakola omukwano ng'ebyo lagako mutyaba kasuku kino kyama kyane oyagala bansibe obulamu bwange bwonna nkuuma ebyama by'abantu era buli mukazi yenna gyali ajja yeebake kunze nze nkuuma ebyama namwebakangako empewo zimulinnya nabulagala kasubi amasiro ojja kuddamu gakwata omuliro bulemezi mawogo ayi jajja kasuku temuwomeddwa seeno era ze mbeera awo nebuuza kasuku anyumirwa ddi awomerwa ddi obulamu bw'ensi eno emyaka gy'oliko n'obeeranga tolinaayo omukazi yali avuddeyo kukireimingako ate mukyala wange kinyiiza abakazi ate mukyala wange omukazi yenna buli lw'obeera omusajja nga tawulirayo yadde mukazi akulwanira eyo totoloosi akinyumizaako nagabba wange ye musajja musiru bukyangamba sirabangako yadde mukazi ayingira inbox kumulwanira nomusajja nafunaki musajja wange yandiba amaanyi tegakola kimutwala neekundabo kati ekitegeeza abakazi baagala nnyo competing naye bangaye nti omukazi omukulu kati yaliko akutte wansi neewaggulu era tugenda kuyita grand opening of Jamudongo City. He was a guest of honor. Tewangamba Jamudongo City tugenda jiggulawo bakazi bakulu wane bahu gundi erungujja abakazi abakulu bagifandinze Jamudongo City. Naye bangambye abakazi abakulu be baliko bakutte wansi ne waggulu olw'ensonga abakazi abo tokimanyi nti omukazi buli gyakoma okula ate yeeyongera high libido omukazi gyakoma okula n'okufunda agamba gwe yakoba obadde tokimanyi owumba mukko kati andi okufunza then ate ne sweetness ekomawo ensi Katonda agikola vice versa kyova olabanga abawala b'ennaku zino tetukyabettanira tulimba bakazi bakulu bokka yes kuba akasuku bakutula ate ne ssente bagaba Latinamu achivize yaguze poloti emukono yagikuze mukazi mukulu Latinamu twabadde ku mukolo gwa Ameria Nambala ng'amaaso abakazi abakulu bali bati batunuulidde Latinamu bakutunuulidde katabani kange nakulabye oyimba nesewo ng'abantu be babiddamu nnyo ne
bana baganti byoyimba simati wali mutuufu n'obaviira abantu baagala nnyo music wange ab'ebitiibwa bangi babera baagala kuzaala wambu bakumalemu amanyi nino by'abantu nga bayimbe toteeka mu bishop katonda wa bishop ne bamasheki baagala ennyimba zange kyotalabanga nze Kasuku tomanyi birabo bye bandeetedde lwa nnyimba ezo abantu nga baŋŋamba watutereereza ebisenge bakazi baffe golooze ne kanzu nakijje ene kino ekirabo Sekaya kimpadde okiraba naye pazi ofulumye embwa nyo jangu omukwate mukko wano omudresi tuyinza kumala bangajja kwa Kasuku gojja kugenda olowooze ti kino ekintu ngwamu kigwe ondaba kati famire y'Obuyisiraamu yonna esobola okundaba ewambogo kakungulu ondaba basobola okumpa muwala waabwe ofulumye kanzu ogiraba laba engatto ebigatto bijjidde ddala nedda ate togamba nti bijjidde ddala si byajjenjero kuba Kasuku ke kamanyiroko oyinza okugamba biyaze katale njikutuma ogireete engatto gye nagula Amsterdam bwe buzibu bwo bwe buli kimu oyagala kubuzikakanya bwe bakuwa obwambasada bw'akacupa nga saakwogerera kale tula tuddamu kunjolonga bw'otyo kunzikakanya obwambasada tebuli buli wamu twesunga naye bannange twali tumeze akasajja ku mutima kimanyi Kasuku nawulira fitina naye omuganda waabwe kukimanyi Kasuku nawulira bubi nga nkimanyi ogenda kufuna obwambasada Kasuku tulina entima nze ne fitina weyava tewamanyawo naye Kasuku tukomyewo omutima mubi nava wano nga tukyogeze nakeera kubira meeya nga meeya gwobeera ne Kasuku nnaku zino kakasa Kasuku agenda kufuna obwambasada Kasuku atuleka Kasuku tumukubire essimu nga takwana meeya nanga owaayi bikyali mu nkuubo naye kitugenda tulyako Kasuku nali mu mmotoka naye kolawo n'olumemba naye bulogonta guno omwoyo gw'obulogo gutudde ate Kasuku bantu banaye Kasuku obwambasada bugira bulindako Kasuku wandifiiridde mu accident abantu basimba omutima era Kasuku walioko obwambasada ne bujjanga bwakacupa efitina yali etukutte oba oli eyo mubamuwadde ba splash kacupa netusanyuka omuntu awonye Kasuku baadde bagenda kumuwa konvoy Kasuku mu konvoy ekifaananyi tekijja ne tutamanya nti twali tugenda kufuna mutufune visa ez'obuli ne Kasuku ettima liri naye nawulira nti ofunye obwakacupa natowolokoka Kasuku tukomye unobeera ng'ojjudde omutima omubi emitima ebibi kwe tutambulira abantu baseka banyiivu kala weyogera nti ogenda kufuna obwambasada bangi tebapositiva olwawulira nti kacupa kiwedde ne batandika naye nkusabira nze manyi you are such an intelligent man very brave and one day one time kijja kujja nze muli nkiwulira ate gavumenti etuyambe gavumenti naffe tukusabayo omuntu owaffe balonde Kasuku owaffe mwe muli kuki bamugaye nti tuulaawo bagala twogere lulimi ki mutuweeyo mu gavumenti yonna n'obanga tolinayo muntu wo naye bannaye nze nyinayo nammere wange nammere wo nammere wange ne bwe mukubira ku mwenda akwata mwannyina kiki era ku nammere nkugaaya nga tonnagaaya bulegeya nabagaayizza dda bulegeya gwe tomanyi lwaki nammere bamukuba gossiping and girlfriend basics gossiping girlfriend basics yes Masaka pozi oliwe Masaka yes fitina kati bino nammere byakuliranga mu tawuni ya Masaka bagende nabugabo avubuka efitina bali ne bakwata naye bulegeya waliwo yagamba mbusima wakyakyusa size ngali gagamba ayambala ebbina wabiwulira semumanyi oyo sijja kumwogerako ani okwogerako oyo gogambye bafe ku nammere ye waffe tebakwata ku nammere kwe tutava gavumenti ffe tukwatire Kasuku obeeko omuwa ate tomuwa kafo katono kakali wanaafuna obwala disi otuyambe ki ogenda kutandika kutulimba bulimbi jukira tuba tukusuubiramu ebintu bingi kali aladisi omusuubiramu bakusuubiramu okugula tebo ya miliyoni 5 naye bambi Kasuku tolina mutima mbine embwavu bwaffe ogulayo eyakakadde kyekikunjagaza kuku wange era gavumenti ekuwe wasoma
Kasuku wasoma. Lwaki Kasuku abeera wano yasoma? Kasuku ali intelligent, Kasuku alina influence. Kakagambo okogera. Yes. Influence. Ati sibera akulira Uganda Media Center. Bagenda kukola. Bagenda kutandika okulondola. Wallahi tulabye. Buli wosaba wonna. Alamuzawa Uganda Media Center. Kali nemala neyisayo. You tell him we are not here. You tell him we are not here. Tulabye Kasuku. Kasuku bamuwa kubeera omwogezi wa government. Yes, you deserve it, bro. Yes, you deserve it. Zina kisensinga n'enkiraba. Omwogezi wa government kiba kinene. Bakuwe tosobola kwogerera government Kasuku. Tokola oluzungu. Oluzungu olukola ku Twitter lwate bakuwa kifu. Musajja waffe. Kati katugambe twagala kwogera nti Ebola eweddeyo. Tuwo waffe. Oluzungu lwenyinza okwogera. Bagenda ne bagamba baatuwa waffe. Simanyi abe Masaka twaba wagundi. Kati abe Masaka nze banga sekandiri amaze Masaka mufunyeemu ki. Obadde onoonya ettaka woyinza okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso essaala eddiddwamu. Honest Asset Developers kampuni yeegulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna obakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Kasolo weekyotera mufunyeemu. Gwoli wewa. Nze ndi mu bendo ly'e Masaka Kaliisizo. Abasiraamu twaba. Ne Kaliisizo nnene ate nayo. Ate ne bajjanga boogera ttabo yambwe abasiraamu twabawa. Baatuwaaki. Simanyi abasiraamu twabawa, simanyi bali twabawa nedda. Wakasuku owaffe bwe tubadde naye mu sawuna. Mulekenga kutuwa bintu bye tutagenda kutuukako. Abeeruweero twabawa. Mwatuwaaki nga n'omutte tulina nnamba tetusobola namukubira. Mutuwe Kasuku waffe bwe tubeera naye mu sawuna. Tumanye mutuwadde. Simanyi ab'e Masaka twabawa, ab'ekyotera twabawa. Mwatuwaaki kye tulabako. Gamba mwewa. Mwawooli ne famire ye. Government bampeeyo akantu. Ni wasuzeeyo. Waka. Buno obuntu bwa wano. Essaati ng'eriko amazzi. Otegeeza ki ggwe? Kasuku genda ogula essaati endala. Eriko mazzi. Essaati wagyegattidde ne mutagikyusa. Nedda. Wagyesiimuuzizza. Lekera ebisiro. Bano egenda ogula essaati. Simanyi oba omukazi ata. Kuba akanyonyi ke kanjizeeko wano. Ago mazzi gennyini. Kasuku omukazi ako se tugenda tugula essaati. Tulina nkumbi omusajja omukulu. Leta essaati komawo ekizibu kyagudde. Mbadde ntidde. Okuwange sina munaye bufumbo bwo gafa. Jajjaawo yafa ku nsi wasegaza mukazi. Ate naye anfulumye. Wabula n'omukazi alabika ayagala mukazi waamumanyi. N'essaati yonna n'agisiiga amazzi g'obukyala. Kuwange obufumbo tebufa. Nze nno ngeesiiga gakola olususu. Kunfunyeemu. Bwe kyolabanga ekibi ate ku balala kya mugaso. Amazzi g'abakyala gakola olususu. Skin care. Kati gw'obadde olabanga ekive tumi. It's a blessing. Pazo bannange. Oli takweyalira n'akuwa ebikka baaba. Naye nga kigenda gitya? Makindi agamba ki? Makindi gye tuli. Omuwala wamuwulidde. Namulabye. Naye lwakuba Sheera Gashomba tajonkera naye abeera Makindi asiiba yalike kulimba. Alimba.
Nze nali mulabyeko emakindi. Ngaze kola. Ngali ne fik family. Nze njogera mazima kujja live. Nedda. Ye. Kate nimba. Ajja nkube jinjo oba nimba. Sirimba nze njogera mazima. Akube biseera biseewo. Aleka kukakanya makinde shira mwagala. Naye abana be makindi baayita buse. Bangambye meeting zituula. Tebatuula kirasi yali nyomanya ante bakkiriza. Abantu bakkiriza. Omwana ndi batajja makindi. Neze nali mulabyeyo. Edda. Mwaka gwa 2014. Era fake family ke biseera ebyo yalinga mukwano gwennyo bambi. Nga nakatogo negundi n'ekikomando kya Mama Road abakirya wali kujja live enkadde. Eno wansi. Ngajja namukyalira. Kule salama. Yali promoter we yali manager we yajjanga. Nate bwova mu kyato, bwova mu lyato toliyita kyato. Ajjukire ebbanga lyajjanga emakindi. Kuba twamwesaba oby ebbanga lyakolanga ki? Lyajjangayo. Lyajjangayo tatuvumirira nnyo olwo oluguudo pasi baalukola. Nnyo kutukkakanya. Kitegeera. Naye nga bakkirize omwana kyeyabadde ayogera kituufu. Shira tajjonkera era njagala kukomaawo naye ku kintu ky'emakindi mutuufu. Nawe kenyi toyagala kujja makindi lwako kuba toyagala kwogera mazima. Nange waliwo ebitundu byesigendamu. Nyine ebitundu byesigendamu. Ngawa. Lugoba Katooke. Ha. Kawempe eri. Sigenda. Waliwo n'ebitundu byesimbamu. Ng'oline bakupangisa ddamu. Mpangisa otya sigendayo. Omwana yagambye nti kati be banaakwata ku beerugoba. Olaba gobe be makindi. Nze nange waliwo ebitundu byesimbamu. Be banaakugwako lugoba simaya eri mu kivvulu. Ekyo. Waliwo ebitundu nga bazadde baffe be balina okusulayo. Nga bazimba y'amaka. Nga bo babeera eyo. Era ku weekend ng'ogendayo. Okubalabako. So si ggwe kubeerayo omuvubuka ow'omulembe omutebi. Emukono nasuuti. Namboze yakwamba. Namboze. Aina namboze muveeko. Aite bansindikira ebiwala ebyamabina. Ebiwala tebijja mini box. Kasuku ffe tubeera mukono. Lengera bwe tufaanana nga bitiba butibi b'ebiti. Nembagamba nti mukono si kyalo. Emiti yana. Muno nomukubira nagajeza ate no beegumya. Ewo tewaba wala. Gundi wala. Manye beegumya. Mwe wote babeera wala. Nze nazimba Kabulengwa. Kabulengwa ni nansana waggulu. Nawo bagamba enguudo zeeyo zo baazikola. Bagenda kutumenyera abagagga ababeerayo tobamanyi. Waliyo gundi ono. Omwogezi wa poliisi. Owagundi abeera eno. Totumanyiira. Omuwala bazadde bo be balina okubeera eyo oba omwana omulezi olina kubeera mu kisaasi oba omuwala. Kyanja. Najjeera. Kira munyonyo. Ebifo ebikula. Lubowa. Kigo. Mwegattega oba akayumba mukasulamu 8 mukole statement nti musula kisaasi. Busaabala. Naye enkola y'okwogera wazimba gundi. Omunana. Wazimba. Wazimba Matuga ku mabanda. Ewo tewaba wala. Matuga ku mabanda wala. Jamu omumalamu essaawa 12 nedda. Tuganye. Matuga wabula yo wala. Zola mtuwa tugende emigadde. Migadde lya ogo wakave Matuga. Nekati tuyije eno kukino wadde kibi. Ewaja jawo. Wala. Wala. Lekera n'abantu okugamba mwe wote waba wala. Ewo wala. Era sola baga nagambe yo ngendayo ewo wala nnyo bw'obanga ova mu Kampala kilomita 15 okutuuka wobeera ewuwo wala. Toddamu gaa nti ewo tewaba wala. Wabeera wala naye kati Mutyaba we Lubaga. Mutyaba we Lubaga. Lubaga wansi wa kyaki we waabwe. Mpaka tuli kyabe. Famire yaabwe we bali. Kati ono akyasula waka. Ngambe waabwe naye ate yabeera Bukoto. Ebiri by'obadde ogamba. Badde Lubaga wajjudde nnyumba za DP, Democratic Party. Enda walingayo omusajja ng'avuga Volvo, Damiano Lubega. Yalina omwana obeeka bojja nga obeera otya omuvubuka ng'osula Lubaga ejjudde bannaddiini ne bapolitician abakadde. Old money. Negundi nasula eyo Lubaga. Dodo ki? Dodo yennyini. Era omulaba agenze naye akaddiwa. Ideology ya Democratic Party mazima n'obwerufu. Oyo dola yannima.
we nali nobye wa mama Faridi nga ngobye wano bako dola najja mu budde obutuufu dodo ne mutegekere suuka enjeru ne muwambatira bwenti naye nga tasobola kusoma baluwa mu bbaasa. Era he was so disappointed with Dola. Gwe mubuuzo oba teyajja ewange nyumba n'enjituntu mu lubwo nga 15,000 abandeese waaki otegeera ne muwa juice w'emiyembe afune embiro ayingire ekisembe omwana yagana embiro tezaamukuwa atambula ne magnesium olubuto olwali okwekwatamu naje magnesium. I wish I have my magnesium in my bag and I failed. Ira kyekyatamye omuwala oyo Dola namulaba aguluba na bajjo gwe munene bajja ina olubuto. How will you manage it? Fake sex. What manage that? Why did you write a fake sex? Fake sex. Kwe kubeera nga bw'oli omunene ate n'owasa omukazi omunene muli mu fake sex kati inze ne naalongole wisi fake sex of course nga tweyagadde muli mu fake sex mwemalira ebiseera wastage of time mudidde ebiseera byammwe eby'omumaaso mubitadde mu kati y'abantu era kukuna kwagala kwata wano you know how to organize yourself akakyala katono ate gwoli munenenene it balancing how will you manage it kati mugenda okwebaka okwegwako mubanga abakutte kino ekipiira ekinene kya swimming pool muli kuli you are on dive nothing you enjoy banyumirwaki did they manage it any of them feed someone abanene ku banene they don't feed themselves they just wasting their time muganda wange okutakalira kyeva kwagala lwawo kulaba naye nga weetuli wano nnyo mpola mpola obulamu butambula kuku naye sente zibuzeemu kyakiva olaba ekivulu wakitutte embalala ekivulu abanyabuzaale n'abanyamikago nedda kuku Uganda nnene ate abantu bagimanye abawala naddala betulina ogenda n'omubuuza mu Uganda omanyi wanaganze nkoma wakiso Uganda nnene ate Uganda teriiko limit I can organize anywhere kubanga Uganda yaffe gendako ekisolo gendako eggulu kyovulaba abanyankole bo bebawulira nga they want to come in Kololo they attend in big numbers wano abadde bagezako ku blackmailinga mulina ebigambo byewayogedde obamanyi nembagaa naye pazo nno gwe muliko munaamusobola nze sisoboka kakati nze ekyantwaza ekivulu embalala eyo abantu abo balungi nno era balina omukwano ate bali supportive badde okimanyi ebbala ya bulunoka abaginywa Banyankole okusinga be bagiwagira ate Kasuku oli kimanya nti Abanyankole bakwagala nnyo oligenda n'ogulayo ettaka nze nali embalala nga baŋŋamba kasito tuleetera Kasuku oba omaze nzija kushow Abanyankole bakwagala balina omukwano era tulina okugenda tukubeyo ekiboozi nzija tukitandike saawa 2 gwemu tulina ekiboozi kyaffe tukituume liri Puzzle Festival ekiboozi Pro Max penalist kukuwaza banga abanyamikago ogenda kugira mwanda oya ate lwaki tomanyi otuula ne weetabwa oti mwanda oya obutebe nga mukaga nga bwolaba eri presidential debate tukolemu ekiboozi Abanyankole bakole ki banyumirwe badigide bakole ki bakyakale kuku Abanyankole bakwagala nnyo balina omukwano ate bali supportive nzija kuku tulina okgenda kubanga abakazi Abanyankole wali eyo embalala abakazi abafiirwako bababwe nga bali very rich omuntu omu nga alina ente 8 nenga yaŋŋamba Kasuku kwatava balina supermarket balina ebizimbe Kasuku obonaabonera mu Kampala influence gyolina n'ebintu byokoze Kasuku n'obeera nga tofunangako ku nnamwandu engagga owaayi ono eyo ensawo waki togimpa ya ssente mmeka jinguze nakugamba onoonyeza ensawo wagaana
Nebbanga lyoli nyenyenye nolemu okwetusaako akasawo. Mune sigendanga sizifunanga keyo. Obukopi buli lwogenda e Bulaaya ogulayo ki? Eyo. Eyo gyabanguza. Ennungi. Ogenda giteekamu ki? Ngenda giteekako ebitabo twazzeemu osoma. Wazzeemu okusoma? Mama ofaaki. Kiri kye wagambye Kasuku bamuwe ekifo kati ffe tukwate mu bifo si wabi. Ate no bw'osoma ennyo bubanga ddiini bw'ogiyiga ennyo Siriwala. Ngenda guteekako. Kasuku oyagala kutandika ku Siriwala. Kusaameka. Anti ze togenda kunsangawo. Kale. Tokimanyi nti bw'osoma nnyo ogw'eddalu. Ebyo bya naye so Kabojja waliwo abantu bonna abasomye ennyo ne basoma ennyo bamaliriza balalu. Omulaba awo naye nga mawube. Ng'ali awo mawube. Baatugamba Kabojja atugamba nti waliwo omusajja waliwo omubrother yasoma Bible n'agimalako n'agwa eddalu. Weebale. Kiringanga kuyiga nnyo ddiini. Osiriwala. Osiriwala. Era nze abaana abange mbabalansinga yigamu ekimala. Tofiirako. Ate omwana kati mu ddiini y'Obuyisiraamu k'obeera n'omwana n'atandika okutema bw'ati empale. Buli kadde akadomola ngenda kutawaaza taata ngenda kutawaaza. Eyo loosi. Ate etya. Awedde. Kikugambiddewo. Nkugambye eddiini bw'esukka omuntu ayonooneka lwakuba kyama kyaffe tetukyogera. Eddiini bw'esukka omuntu. Eddiini erina kuba ya kigero. Eddiini bw'esukka omwana ewaka ayonooneka. Allahu Akbar bebo bosanga nga wasiriza ku myaka 46. Tata tuyinayo omwoleso, leero tuyinayo omwoleso gwa kusimanyi crusade. Mwana. Songa omwana wo ku myaka 26, 27. Oba otandise okulaba nti alina ki? Afunayo okubuwala ku kyalo ka muka mwana. Kyobula nze nazimba ennyumba zange. Natwalayo Shalom ne Muzeeyi Magala. Wano wanegaya. Nyumba nenteekamu ebituli. Abaana bange banayita okugenda okulaba abalenzi baabwe. Olina omuwala omu. Oteereddemu ebituli ebyo byonna. Ate ab'ebbali obamanyi? Oli musiru. Ninganga bakulembeze. Waliwo abaana ba first family. Wagambye abaana abakulembeze. Abakulembeze bonna boolaba mu nsi. Wabeerayo first family gye balaga. Kati gwe wandibanga osula n'omwana w'omukulu nga tomanyi. Nga mwana wa mukulu. Bali be balaga. Be babeera abafasi. Nkanda kulaba ebintu bitambula. Oluyoyayo akamotoka. Nga kajja. Ogendola waliwo ddiiru ezze. Kumbe oli ku mwana wa mukulembeze. Kubidde mu mafuta eyo. Naye towasanga omwana w'omunnaddiini. Mbalaba nnyo mubaakiramu. Simanyi yawasa maka g'eddiini. Kasuku bajja kuwozesa emisango buli lunaku. Naswaza famire yaffe. Baawa mulabye. Ajje tuyita abafaaza, tuyita abapaatiri. Kyaki etuule. Olw'essande luno tugenda mu marriage meeting. Obo nze mba sijja labika. Towasa omwana w'omunnaddiini. Ebyo kati basobola bigamba baavu. Nze kati gwe puzzle bayinza obigamba ebyo. Kyobula neewasiza Mbanyankole. Beebeerera mu nte. Taata wa Naleba talina na ssimu. Layira. Amanyi kimu kwetundira nte ze. N'agenda n'akwata Fuso namba nejja Kaleerwe neefunira ssente. N'awaako muwala we. Kyobula ffe tuwasa Mbanyankole tebatuteekako lugezigezi. Bino bye twali twogera famire eba yakuzinduukiriza dda. Nga wawasa mu famire ey'olugezigezi ffe kyekyazo tugaana. Famire y'omunnaddiini naye musajja wa Kabaka. Ozeegenderezanga tolifuna mirembe. Omumbejja oyo omumbejja simanyi oyo Katigondo oyo n'abaswa oba okiguddeko sitawaananze kati gwe oli awo balabana byokulaga naye ab'ebbali lwendi bakulaga tufubye okulaba nga buli maka tubeeramu n'omwana. Gwe nakola mu luyimba lwa Gondi lwa Kalifa olwo mwaddamu ne mukwatagana ne Kenzo ne Bebe nalaba naye omuwaana awo nekingamba ku bintu byeweekola ku State House ozojjukira nakola mu vidiyo mwekutte Kamiliyoni yankubira nakulabanga kaneebuuza kiki
nakulabanga nga nebuuza kiki neŋŋamba naye eddala kiki agende apaale n'ensi bw'ali baategedde alinkubina ne twogera wali mukambwe omanyi mu kampeyini abaana batambuza ssente nga ne bw'oba oli mugumu otya toyinza butanooma nze bwe nalaba ku kisawo kya kamiliyoni nagwedda omutima ne gukuvaamu Kenzo yasulanga mu woteeri esinga okubeera ey'ebbeeyi mu buli kibuga nezimba omutima nasula eyo eddokola ebiku ne binnuma eba naffe ne tuyimbira Museveni ne tusula mbiku twalinga abayimbira chairman wero sifa evunanyiivu abaana nga basula mu woteeri esinga okubeeza bwe wafuna omukisa nogaakosumulukuke neneeta omanyi maama yena we yagamba you said you did oh mami nako nemukwata nga tamanyi ali ku muyaayu kati kankubuulira era nga bwe nakugamba olunaku lwe batayinza kwerabira lwerwo kuba tebalabangako muntu yeeta omuntu ayeeyambula omuntu ayeereka bulere nga kwolwo era mukazi wa Museveni what's went wrong is he normal? Is he normal? Omutwe gwe gukola bulungi nene ekyewuunyisa booganayiza tebakulinako obuzibu baali basanyufu nyo era njagala okuwa amawulire ag'essanyu akasimu kavuze essaawa yonna kigozi bakubidde naye naye bakubira tewaŋŋamba tulina kuuma kyama tebankubirangako kubanga kasuku abanaku lwe baliwulira nti nakulaba okola meeting abanaku emakindye bayogera ebigambo tiwabiwulira saabiwulira bakukumira omuliro ku TikTok omulabi era alonze bakinywi ki baali baagala nnonde baani abawo taliyo kasuku gavumenti nzibu neerondera ddala abantu abagirwanyisa ate waliwo akalulu ke nakulaba mwaka erusuwanu oyimba people power our power ng'ozina akadodi nenga akasuku tali ku ssente waliyo oli mukaluka embeera yali ekamu naye naakava kadodi nga bampeereza dda message omanyi ekifubutuka eno nembaga akifubutuka wa you know kasuku you have a problem twandyagadde okola nawe naye kati you don't have where to settle you were naga there and there why can't you settle nina minisita gwe nali naakasisinkana ku lwokutaano ku Monday ndi mu kadodi omanyi abawagizi ba NRM baagala NRM ogibeere mu bulinga bubativu mu linnya lya paati lya NRM nemuhoozi nedda bakulu nedda kakati nze siri muwagizi wa minisita yaŋŋamba you want to bring big problems siri muwagizi wa NRM nze faani wange Museveni ng'oli ku Museveni nze ndi ku Museveni wange nze ndi ku Museveni wange ng'omuntu boss yampa omulimu mu campaign nze siwagirira abantu bwereere DP ebaddewo ku mazima n'obwenkanya tewangulangako ekiremesa kyalemesa DP mazima na bwenkanya truth and justice ne batambuza eŋŋombo ate paka kati kulembeze wa DP okwawukana ne ssente ze omukanyuga NRM yo bagiyita gw'okutte gw'obba NRM tusanga twagenda eyo waliwo gye twagenda muzeeyi ng'anoonya akalulu ng'abasingayo muwuliriza bakongo oli nambuuza owange ate abakongo banoonya kiwa tugasaba abakongo balondera ddala balina okulonda gooni kabona tokimanyi oba wakakiwulira nakakiwulira leero mbadde waliwo disitulikiti ezombo waliwo disitulikiti zetwakubamu ezombo naagimanyi abaasinga okujja okuwuliza Museveni baali bakongo naye babeera baddukira eno barefugee nedda balina n'okulonda si yabakuuma yabakuuma era buli ggwanga lirina okwenyigiramu ate olowooza mwe mwenyigiramu mweka muki mukalulu mukola ebitundu nga 10 ku buli 100 abalundi balonda abanyarwanda balonda Congo Brazzaville abasomalia West Africa Congo Brazzaville ogimanyi nkimanyi
eyo nawe oli amaje gayo PDF kali akagambo ke nayimba nasanga olinga busanga amasanga gejo gabbeyi abantu bonna balona era bana Uganda bwe mamulowooza nti mugattako nnyo tewali kalubwe katuuka buli ggwanga lyenyigiramu yakuuma Africa, East Africa ate kati yabalazeeko agenze Gaza wala yagenze Gaza ate n'owootira champion size kumutembeeta ogenda kulaba watereera abo abaana ba UPDF bayiga okusona omutwe ate bali abazungu bamanyi military ya waggulu bano abaana bamanyi yakwevumbika mu ttaka bati n'akulinda kutegulula land mine abo abaana bamanyi kafyu omanyi UPDF ekifuula ekyenjawulo anti UPDF bwejja mu kitundu tetesa teyogera siwo nani atasawa nani sawa 2 mweba bakusange wabweru ekyo kikyo ne bwoba bichi sawa Swahili Silumani siwo nani mambo vipi kiri kye bakola bakasodde bave South Africa nga bamanyi bagenda wa bakyala babwe kubatakula mu mitwe nibaga mambo viki usaidi hata liko nyumbani ona sasa wewe liko cha kwanza hapa hafanda fane baka hapa mugende musome patriotism ne babayigirizo goya akawunga tosaga na government bali mukugoya patriotism omwoyo gwo kwagalenzi goya akawunga kole duyiro kati chebaita UPDF kaso guli kakubulire kasuku tokeranga UPDF nayo kukyalira. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Tokeranga UPDF ne kukyalira jibuza amawanga gatuwetolodde oli omukazi we Tanzania bali bamuwampi suluhu nafuna akanyonyi nasanga birijani wali ekisuzi. What is this? Hey, ba nakuba amavivi namga okay. 15 hours it will be sorted. There and there. Buli mu Tanzania ne yegalira mu nyumba. Be bawulira nti UPDF ejja. Tebasaga. Kati ebyo byogambo bagenze Gaza kusaga. Abazungu tebabasobola. Abazungu balungi mukole ebyuma ebyaki. Ebyakabi. Naye wano mu fight ababana balabe duka bakambwe. Era nze kuko nali njagala genda majero wakubatukuze tuyina ebirwadde kati kasuku oyo bere yagonywa tokyasobola dekola training yo bwasse chuliko yo okwate mundu kugeti tosobola era bona agende kyankwanze bagenda kwambaza uniform bakuwe n'ekiti ekiringo omuyini kole bwoti ye tugenda di mu patriotism batwambaze tweta katufuneyo omwezi tugendeke hiro eno kubanga eyo kyerika akasente kancho omwezi mulamba nange kyeki kyantisa ade njagala tukole omwezi mulamba nga tetulina ketuyingiza sente zaba influencers ziremetteyo kati kasuku tuyiye eki tukola association y'abebiwalaata tusobola okulya ku sente katugende wa Museveni tumukabiri tumugaye muzeyi batunoonya bagambye ebiwalaata abatanzania babyagala batujjamu obuyinja okira kasuku kwa buli kimu tukikoze kasuku sente ziremedde ne kasuku sirabangako bantu balaba Museveni n'ataddamu kubayitanga omuntu gwe twagenda naye kyekisiraani kyatukuba bakiyita nakakongoliro mubonna era kasuku ne tubeeranga ffe
Museveni batalaba kutudda mu kutuyita omusajja twamukola kikazuku noza yagamba bano bamawube kambajjeko engalo ku bigambo bye wayogera n'ebintu bye weekola nze kasita watandika bannongoosa simatatange omwali mulwana ye ng'ali mu bibye Gulavi teyangamba mbu nali nnyina okugwa ekigwonsambagale mbeere ng'empewo gwe ziri olunaku olwo lwali lukambwe nakola tutuuse oli sirias bwombuuza kati Kasuku naye pazu tulinde bw'okwata kazindaalo Kasuku bwe tuliraba Museveni kiriwandiikibwako nti abantu abasooka okulaba Museveni n'atadda mu Bayiro baali ba Kasuku and Gulu naye Kasuku wawe twasobya Kasuku wawe twatambula obubi batukoowa mu kimpowoozi naye Museveni twakukola bwe tuba twali tuwunya sifa abasobososo okusinkana abawunya otegeera twalina obulwadde twalina Ebola twalina COVID twatambula bubi abeesefusi bagamba mbu twalinyirira ebimuli by'ekisozi mbukyo kyatukoze kati baba tumiitinga atuyita entebe mbu twakola tugenda ne tulinyirira ebimuli bye abaana abo bakola ebintu gwe tojjukirawo nga batubaga ba biliyoni 5 nti nzibawadde tobaiti bali batandise okwegugunga eno mu Chwezi mbu n'ente ze tezatusiima ebisolo nga byo tebyatusiima be twagendayo mulimu eyajja n'eyirizi ani yajja n'eyirizi mwalimu eyajja n'eyirizi ate nga weemakendi Kasuku ekisiraani kye twafuna ne tubeera nga mu bantu bonna abalabye Museveni fe abalema okuddayo mukazi oba musajja mukazi bw'oba ogenda okulaba Museveni temwegatta abantu bonna basula mu sex ekyo nakyo kyatuttira weebale nnyo yennyini Kasuku tewakimanya era tokiwulirangako nti bwe baba bagenda okulaba Museveni nga bawadde appointment temwegatta kiki ekyakusuza mu sex nawe you was the one to blame abaana bonna babagamba basimbula 12 baava ewaka ssaawa emu ne basula mu lodge zeekama okyarawundi kololo ne bakola sex kituwe kyafiira bagenda okusika n'omusajja nga kisiraani kyereere kyetwakungula abantu bakiŋŋamba jja abaana b'SFC baŋŋamba oba ogenda okulaba muzeeyi tokola sex teweegatta beera mu bibyo era Kasuku buli lwembeeraawo ennaku ennuma mu nsi yonna ffe kubanga Kasuku engeri gye nateekateekamu ebintu byange netuuka Kasuku nali nnyina kulaga lubuto we baakusala Gulavi teyaŋŋamba wali olina okweyambula engoye ne weekolakola weekuba ennume y'ekigu bukyali jandabemu zeyandize musajja n'abeera nga yatuvaako yatwesonyiwa kukusimanya oba omukisa gulidda gujjako dda anti abantu bonna Kasuku bagabanya ssente ffe tukyabanja siraani kyetulina amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde bwe bagamba Kasuku nkaaba abantu bonna babawadde ssente bajeti yafuluma ffe tulinda bajeti ya ku mulembe gwa muwoozi oba kwe baatuteekako maziga gampita Kasuku kino ekisiraani kyetulina tulina okugenda tukyeyambule mutabani wa Namukasa tufuneyo olunaku tugende Lusiiti ebusaabala fenazeeko ekisiraani kino ekisiraani Kasuku kyetulina tukitwala ng'ekino kiyinza n'okulondoola abaana baffe ebiliyoni etta ne tubeera nga tetwafunako yadde omulwe gw'ennusu kino ekisiraani Kasuku kino kikolimire naye abaana bankubi kale balina ebintu by'ensi bizibu era Katonda tulina omwoya ensi kasita ogiraba nga bwe tugirabye abantu bankubiranga amasimu wamakaza naye omanyi nti kati abantu tebakyankubira ku bya ssente ezo ne mmanya nti ekitegeeza abantu baagala ayina era Kasuku ssente ezo bw'ozifuna zibbe bubbi ogenda okola asayiramu nga ssemujju ŋŋanda duka gende Denmark oba Colombia weetereereza obulamu otikke famire ziba za Katonnya bw'oti ku akawunti ng'otransfaringa Bank of England duka ovewo kubuulira kuba toli mubbi ssente babbanzi zikyekugambye naye buli lw'onaabeera wano nga towuliza kintu kye ŋŋenda kukugamba
Kasuku billion 5 jazisesema. Bank of England. Transfer the money. Bank of Colombia. Oli nyenyonyi bagenda okutandika okwogera ng'ennyonyi eri mu bbanga egwa ng'oyiseemu. Osegedde so kukuyembera ekola ki? Eryawo. Kale webale kujja zize naye nga tuli ku University in September 5th. Kasuku yakulembedde BMC ne Kansala Amon bebali ni charge. Kansala Amon oteekateeka bayimbi b'e Kampala, Kansala Amon ateekateeka bayimbi b'Embalala. Ate gundi Kacheche ye master of ceremony. Ate Kachina waliyo ne Kachina legend naye omukola aguli wakati aleeta ba legend ba Chameleone legend jazz ba Sister Charity agenda yes baleta ne Mayor James yes ne MC Mayor naye wali ye wapokopoko 5 September tusula Mbalala oyagala kusula wabagagga b'omu Mbalala abagagga buli omwe ngamba zinjagala kusuza Kasuku ali agenda okunsuza baade bagala kuwa ebikazi ebisheshe bangambye bring Kasuku ate baade bagala osambe muno mpira balina Mbalala league very rich people there buli omwe nga Kasuku abagagga bangambye Kasuku twagala kumusuza our man kuku wage kuku wasabaga wangamba okungulira tebo atebo tugenda jigula olwaleero mashallah kuku kyenva nkwagala toli wankwe just nti abantu bo wangalira mbe bakufuula okufaya jawo we yali azimye omutima nga ngenda mu Bwambasada nawulira nfa ekyo kyose watandika okuwulira ntunuusi zikuba nasibe motoka lumbwenti n'olubemba ngaabulogonta natandise jibuta tali wana mukasoka nangaapo byabanya n'amawulire naye Kasuku tukomye omutima era Kasuku ukwetondera abaami olwekyo ekyaliwo weereze Kasuku njogera masuka Kasuku tukomye obukyayina fidina gyetutuusiza wa wagenda okuwulira omutima gukwegezaamu kasana waki ofunye obwambasada bwakacupa nakakana nafuna ku kiro ekirungi neeba nasulanga mulangi nga tumuwonye naye mwali mujja kungwako singa fitina abantu omulabi takyakwata ate ekisinga okuluma bwe mbeera nekyali wammwe naafuna ekitiibwa afulirawo PA natandika okuwoza omukulu alibiza omukulu yeebasa omukulu wa next week noga Kasuku owange natandika atya okubeera owa next week segadi esimu Joero yagikwata ng'ate okyasoboka he's not around he's out of the country atakakwako kaluma ako out of country Kasuku gwe twabeeranga naye ekisaasi buli lunaku abeera atya nga kati ali out of country yagenze mu summit meeting yatandise atya okumuvugira mu motoka z'obugombe ali Somalia ali Djibouti ali Botswana noga Kasuku ali walampya amadaala banna abaana be bawonye okusomera Nakinyuguzi byonna bijjako abaana ba Kasuku afunye insurance abange tebanagifu bagenda omujjanjabira alina waliwo yatabuza emboozi mu bampadde Bwambasada bw'e Canada Canada nomanyi nti wali ejja tulika ate Canada ate sibandi kuwadde obwambasada bw'e Burundi twandigumye obwo bwa Czech Republic teryagendayo naye Kasuku omanyi okufuna obwambasada bwa Canada kiba kinene nze nandize nenjera ekitebe kya Canada kukuwanda engobye lye sajja wange ate awo tukutwala ne Faridi tukiraba naye maama waabwe asigala sereka maama Faridi Kasuku wenatuuka sereka mukazi wange ku luwuzi Kasuku emyaka gy'oliko giraba mukazi wo naakukyawofa Kasuku tokyalina kyozza kati omukazi yakwambala taliddamu kuvaawo oli ogenda kaddiwa naye zisikyata maama Faridi kati Kasuku naleba bwankyawa ntandikirewa wadda tandikirewa siwadde wenzira kati gwe mmanyi kati kiringa maama w'abaana bo bwakukyawa Kasuku omukazi akuleka n'emunju n'onywa kabbereya yakutegeera nati kati akumanyi ne bw'ogisanukula agamba tata w'abaana leero asanyuse alabika ali stress free kamuleka anywemu akutegeera abasajja tuli bakyafu andawo yazisigalamu obuntu
ne mukazi watwagira banakunya nakolaki ne wagwa ku musaso angule nokwatanda weyona kukitambo zolujja lulamba la musajja chono ono gasiya bulolo wekanga uli gataliko mfunde kazi mukaka suku atabuse Rwanda we ajenda oya lwaki tewesangula ajisaze mwaka danka akamembe mukaka suku yekalakasa era atambule ekintu akyacho na tugezaako kuba amasimu gakasuku kayagaje bamama nachi abadajja wano nejjo yabaddewo bukedde nga yakusabisa eggulire ofanga bukedde tekukubye eggulire anti buke amawulire gaawukana bwokera ku makya n'owasa bukedde wandiika kasuku abye muka musajja enkya neekeera tuzudde muka musajja gye yamujja BBS nanjini mukazi ayogedde ne alyoka omukazi yaleka abaana bana tebalina kye balya NTV egamba kasuku afunye omwana munne Patrick Mukasa katandike ne yali mukozi munnaffe kasuku eyafunye mwana munne era nga bayugumiza lutiko erubaga mukatoliki namirembe nkimayoki awo ne badda wali BBS ne bagaleeta abikoze kasuku abikoze ayugumiza ekyalo ligwe ku bukedde kasuku zigenza okuwera saa 12 ngo omugole tanalabikako omugole olubadde okutuuka kasuku ate nasooka okulemera mu motoka ekiralikiriza abagenyi kasuku bwavuddeyo agenze kiwalazima mu kidaala ekireetedde abako okweraliikirira abantu bonna babaddewo ne boogera ku kibaddewo engeri gyazze tetugitegedde tulowoozezza nti oba omukazi tamwagala kubanga ebisaawa zamaze mu motoka ng'ate eri ebidongo bikuba bigenda maaso kubanga sitabu wanatolo yabadde alina okumuyingiza kasuku yasoose okwebuzaabuza ng'era atasiimye mukazi bukedde kati ataawo kamunye olwakuba kamunye kasuku ennaku ezisoosa abadde tasobola kamunye ennaku ezisooka omukazi yamulemye obusajja bwabadde tebukola tuzudde ekirwadde ekiruma kasuku ekyamulemesezza okumalako olutwennya hanemunu tebagenze balinanga akagambo mbu afunye gwanapimpina kasuku afiiridde mu kaboozi bakozesanga akagambo okupimpina kasuku afunye gwanapimpina ani yawandiika emitwe egyo alabika yakoleberwa yagwa n'eddalu musajja gwe yawandiikanga emitwe gyakamunye olabika wagwa n'eddalu kati gyali kamunye yakuteekangako ekirwadde omusajja gyali akyali mulamu atuwaledde waliwo yafiira mu kaboozi lumu bwafudde buwoomi ekintu ekyo kyasosolagera nenda bakamunye omusajja afudde buwoomi abadde ku lawundi yakuna n'akutuka n'afa ani yatongoza amawulire agayagawala lisensi eri neggwanga yali nnyombi ttendo mubeere bulungi mweraba alakumira mbeera abatukuumire. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embula y'akasajja kasendi kalimba bannange